ekyo nno kyogera kyali kinduuseeko kyogera ekyaba malaya nze nagenda kugula omukazi n'emitwalo gya nalina emitwalo ng'esatu kitundu. Wali oguze ku mukazi? Nze nguze abakazi ebbanga ddene. Nayogera ebyo bwoti nga buli omu akulaba. Ate naye olina omukyala eka. Omukyala eka? Mulina. Olina abako? Mbalina. Naye wali oguze ku bakazi? Kubanga ekikuuma amaka si bye bino byenjogera. Ebikuuma amaka obimanyi. N'abatulaba babimanyi. Nzoganda nenguze kubanga omuntu agera n'akubuuza n'ebyo mwogera mulina abakyala eka. Ebikuuma amaka bye bino bitwogera. Ebikuuma amaka bisanyizo bya maka. Abantu bwe balidde ki basuzeewa babaddewo ba. Kali gwega kafulu mu kugula abakazi. Nsaba onnyonnyola ensonga y'eggulo. Kaakati omukazi oyo malaya oyo namugula gundi. Namugula kawuku na mulanda. Kakati ebiseera ebyo malaya yali wa nnusu nga 1215 ebiteka bayaka bya 23 24 mwali ogula layisi munange bino byakugamba nno bya mazima. Kakati ebiseera ebyo baabalanga mikirani kiro bajabanga 15 naka nti yongerayo kaseera munange negatta ntuuka nga ku mitwalo 3 nsigazaako 14 ekyamazima ng'okumala kugaanya. Kati bwe yalaba nga nsigaza 14 n'agamba bwe zinamuggwako nja musaba transport. Bayinanga omukyala yali munene bw'ati yajja. Kati ono yandeka kuwulira ng'akanzije. Nagenda okulaba omukazi ng'ajja munene bw'ati. Yavaamu akaloboozi nga katiini akantiisa nga tibangambye ogaanye okumala. Agenda vaayo. Natya oba yaliko empewo zaawo. Munange ate antula ku kinywa. Tondabana kwennyonnyolako nti ate guvuddewa. Yaŋŋamba ekintu kimu mu kaloboozi ako. Tibangambye ogaanye okumala. Alinga ebyokoola. Antula ku kinywa. Ansenya ati anaaza ebibi. Ebiseera nali simanyi nti omuntu bamunaaza ebibi. Anaaza ebibi byange byonna nendabanga ebibi bigenda biti ansenya akola ki? Eddakiika zaali ezi nga ngudde embulago. Nga ate tebampa baketi. Nga bampa baketi nga nsesema okufa. Ye yatwala 10,000 nesigaza 10,000. Ze naterekanya okujja n'amasuba. Kati kiri kyeyogedde ti bamalaya balina keya. Bali bamalaya b'ekawuku baali bakimanyi. Oyo omukyala oyo omunene oyo eyajjanga. Era abasajja bonna abaagulanga bamalaya ekawuku baali bamanyi malaya oyo omunene. Oba yalina mpewo zimazisa. Ekawuku ne wagendangawo n'emitwalo 3 nga zonna zikuggwako era oyo yavaayo ng'asonooka. Ani wano kulangambye agaanye okumala. Ye yajjanga ate nga kukuba tabeerako. Era lumu nagendawo ne nga kangula oyo yennyini oyo. Kamaziso nsevinge. Malire mu 10 zange 3 oba 2 ebyo. Tabaawo bamala kubba bano gumunnya ne bakuddukako. N'avaayo ng'asonooka. Abuuza bangambye ogaanye okumala. Wano ku Mulangira Interiors ebyo bye tukola. Furniture w'ebbeeyi, furniture wa class. Kwayagala ennyumba ebeere furnished, enyume bulungi nnyo. Tukuwe ku magezi ga interior designing. Ennyumba yeeveeyo bulungi, obeere ne space. Eri majestic, eri magnificent at affordable prices. Tuukirire. Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Tandika ne watermelon. Andi kati. Ekibuuzo kigamba ki? Andi kyekyo sooka oyanjule. Baniriza ku show eya Love Life. Komeza abantu bamwe kasaba balabanga buli babiri nga bagamba bebo nga kuiza nga batandika comments wali kono abani kojja nkulengera ku Star Times enaku zino endi judge mu ati nakulemba ina n'obutayi bwa obutayi ne abani kojja diru yali nsava nnyo era kati ndi judge mu Mr. Right nacho mukadde wa double mesa nyashi yabadde ali serious yagise Nash naye bonna babaayo mu Mr. Right
ku makula kika Star Times makula kazanyo tuli eyo tugezaako okunoonya Mr. Right w'omulundi guno season ya 3 kale webale kujja ku Love Life kabaya ogeze buto olubuto luno lunfuukidde olubuto sina no sente muno wali katono bwoti nali mutono naye Amini ono okufuga obulungi ensi nze sema mulembe gwa Amini kwengagawalidde Amini anyiriza naffe katulinde ogwaffe bannange tutuuse ku Love Life nina obusungu obuyitirivu nno kyekyabaddeo wali wano ne kazibwe kapo yakwogerako n'ateekawo ebbuba eringi nti era bwe tugenda okukukwata okogwe nti ambaleeta mu ttaala tetuddamu kukolera n'ono wantu nga tewali nzikiza kino ekyettaala akikola alowooza tuyinza omugwa mu nva okitegedde n'atugamba mbunno engejo ina embaliga wakulira wagazi ate kambabuulire kazi bwe yayogera mu nsi muno buli wookula obulungi kyekimu ku bisinga ekisiraani mu nsi muno teri muntu yakula bulungi alina mirembe kali nze embaliga zange zino abakazi baŋŋaana kwe kugula poloti yange yasooka ntwalawo oyo ow'embaliga era mmaze kuteereramu kati bannoonya ye bannange ebyo nga biri awo akaana akeesibye ku doyini kashawa shawa mwana sebo linnya lya muntu naye akaana kayigeze ne mu depression omwana kagamba bannange ekikazi ekyo kinkuba akaana kalemeddeko era nzo yampadde emitwalo aga nangamba nkuyola ebigere bwenfuna ettaka ndimuwe kati ebyokwegayirira omwana gwabeera naye wano kamwagala okufa kamwagala kamulemeddeko sebya komedi bigere byange abba nitandika okwega kati mpankola ntya bw'obiyola andi bwe mbiyola ne muwe ettaka ensonga n'aziropa tewebakanga toli n'oli ne bw'aba ali gyali akozesa ekiro omujjira tebakulimisangako tofundangako muntu nagamba nti bannimisa nambiwulira leero baji balimba nze nabbako omusajja muwino emitwalo gyali egi nayiriba toopu zino ez'abakazi zitwala waggulu mu kiyembe yewaali omukazi ampa sente za toopu emitwalo 9 saddayo nayita mubuyisi bino byetupaalapaala nenywako omwenge gwenanyendera bazikubirawa mu byuma eyo munnange omukazi akuba essimu teriiko simu yange teyabangako kubanga nze mbulamu bwange bwonna nze okukkiriza nti njavu wadde mba sirina kivaamu ssente nze okukkiriza nti sirina ssente tivi waba tewali nenga tennamuze nkyalina banasute edda bazirangula munnange omukazi ankubira essimu nga teriiko omukazi zaawera ennaku ezi olwokuna nagenda ova mu buliri nga butonyolokosi omukazi yannimisa bannimisa ekiraba nikojjonosi content ng'omukazi mulaba wali n'omugga aduumira nti malawo olumbu gwolwo nenkabala kati olaba nayikula ebikata bya lumonde ebisoba mu 10 ogenda okukera ku makyanga ebigere kuli era bwe nadde ngu nakubira mama mu kyalo yalina enkoko zaali oba nnyo empanga ng'ebiseera ebyo enkoko egula 13 mu ebi ne tutunda enkoko nga sente zirina we ziva kati ŋŋendawo ku mudaala gwe nyinga nafuna ebizibu nafuna accident biki nanga kati okirabye ekyakutuuseeko kyandikutuuseeko nga sinnaba kwogera naye ku bino byakunnimisa namugamba mama nkwegayiridde kankwata omutwago guno gumu mukasa mungukuwe balansi ngenda kumuleeta ambuuza ogenda muleeta ddi timpaamu ennaku 2 ennaku 2 ziyitawo sente siziraba kati olwokuna yankubya ate bulooka nakuba bulooka nga mpuliranga buliriza sifirimu nakuba bulooka dolinu nga bwenkyuka bwenti nzikubye kuyikanganya ez'amatafaali okuva olwo bannaite muzannyisa lwakuba nti ekissa omulembe guno abasawo abatuufu baweddewo batono nnyo naye eddagala gyeriri ate kati kwekyo kyennyini simba wakati wano waliwo emirimu nga bwoba tomanyi kuloga totawaana kuguyingiramu giringa egi ogusooka eddogo liri mu butale abasajja baloga erukaya wano mu nkoko ey'omucomo ng'okutte obutiibwa obw'enkoko mu ngalo ogenze ku takisi naye n'ogamba bakasitoma nti muguleyo oli muliraana wange naye nga neeyo giyina mu ngalo oli nga yakuloga obalagirira wa mulala nga ate eyo bagirina eddogo liri mu baana b'ebizigo mpulira
bana batunda ebizigo ebyo ebyeruse ebimyuse ebikola ki pulira balina eddogo nga basobola okukulogera kasitoma ng'ekiziga akyesiiga kweruka ne kimufuula papa eddogo liri mu bayimbi abadde alina eddoboozi ng'eri omugenzi rediyo n'ogenda mu studio ng'osaakaala nga bafana Dobozi nilifa. Ero nalyo dogo. Waliwo n'abayimbi bangi nnyo bavuddeko mubalabye. Waliwo ne yagamba yali byagenda nga bagenda ku stage dobozi libula. Yes, omunawo mulimu eddogo. Eddogo liri ku ma TV. Ne bannange ebintu bino babirimu eddo nyinza okubikina. Buli lwolaba omukozi wa TV oba wa radio ng'amazeemu emyaka egitakka wansi wa 15 mu kifo ekyo taliwo yekka. Aliwo lwa ddogo. Ne ku radio omuntu ayita ddogo radio egawo omuntu sere. Nkugambye awo nawo tozannyirawo. Ekyamazima nina abayimbi be neewuunya mu Uganda wano. Benzikiriza nti bamaanyi bali talented. Nina omusajja wange gwe njagala ennyo obulamu bwange bwonna era nze ne mu mmotoka yange si bulamu luyimba lwamuyita omulangira Suuna. Yes. Bannange gaayo yanyimbira bulungi nnyo naye awaadi zonna zendaba bagaba East Africa wa ndaba nga yandisanyo zitwala oyogedde ku kintu ky'eddogo. Ngamba bannange kati waliwo abayimbi abakwatemu ng'aba. Jami Culture mukwatemu. Jami Culture. Kireva je mukwatemu. Ekyo nno nkubuulira Jovan Luzinda mukwatemu. Jovan Luzinda mukwatemu. Mukwatemu ze gaba mukwatamu. Osegeera. Kakati onayagala soda toyogera bwama. Tetuli mu kukomera. Mwamanyira kwekopa. Omanyi omuntu yamanyira okwewola. Kuba eno company olaba njagala kwazize nyuma Fanta. Toyinza kyogerera mu gundi ya munno. Abasajja tebanywa Fanta. Bw'olaba omuntu yenna alina empisa manya ayagala kwewola. Kyova buli ne bwagenda ku mafuta petrol station ng'eyo. N'agamba agatunda nti sibyo tano ssebo. Tata wana kubuuza ndi nkuwega mmeka mubuuzo oyagala change wa mmeka. Eri muntu alina mpisa. Oyina kuyita mbangu ng'akwana ayina essente agambirawo nti njagala kumpaako naye natalina ssente yererejja mamoo kati gyali omutuka ali ekyotera waŋŋambye muwetera kati epedo sese ningimanyi waliyo nno jjajjange awo nno ebigambo bimubuze naye nga tugenda mu lunaku lw'abakyala tubadde twogera ku malogo ntubaga nti amalogo gyegali kituufu gyegali mpulira mbu nsobola okuloga omusajja nendoga kabayo abanikojja ne beera nga mulowooza nze kituufu omukazi nze mwennyini ayogera wano yakuloga bankolako ekintu nga njakira wakawuka paka lwe nagamba nti ekimala ne mugamba bino engeri gye wandogamu kuba njukira natuka nga nzijjako kondomu noonye kaliro mpulira okyegeera jukira kabuuza ate olina ekiveera ne mugamba ogenda namugambira ne mugamba ogenda kundeetera obulwadde nta nta bwe mba nkemeddwa ekyaki kubanga nange sikulogangako munnange abantu abasajja omusajja aloga omukazi ng'omukazi ne bwagenda n'omusajja mu loogi omusajja tasituka omukazi aloga baawe nga baawe tasituka waliwo n'eddoga ate eddala erireeta olusumbukyala oba mbitundu by'ekyama kasuku we yaleeta omukazi lomuwama ku kyano yedda n'agabamu sajja amuyitanga namawunyo bituufu agende waabalala tawunya nze mukwano gwange yatwalako omukazi mu loogi omukazi ate nze namumuwa batuuka mu luumu omukyala ajjamu engoye bw'ati baatulikira kumu bonna ne bakaaba omusajja yali yakava bweru nga naye atya nnyo talabanga kivundu kiwunya kitu bwe yali atuliko kaba n'olina akaaba namugamba sinze empunya era bwe twawuka nasiwunya ng'omukyala baamukola ekintu baawe yamukola ekintu okyageera lwakuba ebintu bino tubigamba abantu ne balowooza nti tebiriiyo naye obufumbo bw'amalogo bwaliyo naye omulembe gwabwo gwagenda gwaggwako kakati awo wennyini nze nina mwannyina ze Taawusi Namusoke alina mukoddomi waffe yali asusse obukambwe n'okuyomba oli omusajja ng'asobola okumala omwaka mulamba ng'asiseemu omulundi ogwo mu mwaka n'atukubiranga amasimu nti banne mukoddomi wammwe ng'asusse obukambwe ne mugamba muno mwentundira habo nkuyambe nti nedda kuba nze bannyinaze balina eddiini nnyingi naŋŋamba nyamba finale nga kimususseeko waliwo akaddo ku ttale okwo bakayita kabeera n'obukoola bwa papo nga kaliko amaggwa
akadde ako singa okakwata n'okakaza n'okateera omusajja ku kyayi ng'amajjaani bw'akanywa aseka okumala ennaku 4. Kiva bakaita haha. Obanga gubanyweseza akabanga. Kati mwannyinaze yakwata akaddo ka hahaha n'akateeka ku kyayi wa mukoddomi waffe. Laba omuko aba yakamalamu ekikopo kya kyayi ne babika maama waffe Nakanjako gy'alya nti afudde. Kati ng'abako ng'alina okugenda mu kyalo okuziika omukadde amuzaalira omukyala. Muko ne mutumutuuza mu ttenti y'omu maaso. Kumbe yanywedde akaddo. Muko bwe yatuulanga wali ng'aliko abantu ne batandika okwekoonako ne bagamba oli aseka mu kufiirwa kwa nnyazaala we kiki. Naye ng'ekyama kiri ki? Abantu baavaawo bamunyiigidde. Kumbe omukazi yamuteeramu omuddo. Akadde ako kalina ekikolo kimu mu ggwanga. Kirina kifumaawo ng'okyamye ku ggombolola ogenda ekimmenyedde. Era bakuumyawo wammundu. Okunogako ekikolo eki kisobola okukola ku basajja nga 2. Kale bino byonna tubibalaga nti eddogo gyeriri. Basobola okukulogera omusajja abadde ayagala abaana n'abakyawa. Omusajja nga abadde ayagala nnyo abaana be ne bwagula ekifi ky'ennyama eyo agamba yinkimalawo ntya nga abaana bange n'atuuka ekiseera n'asaba DNA ku baana babadde ayagala. Naye naawe wennyini w'oli teri ddogo likyaya muntu baana. Eddogo eri kukyaya abaana litandikira ku ggwe mukazi. Baba baloze ggwe. Abakazi bano balina akantu kebeerabira abba ne kkojja. Kizibu nnyo omusajja okukyawa n'ayagala abaana. Abakazi balina endowooza nti bw'azaala musajja abaana asobola kikozesa ng'ekyokulwanyisa. Okitegeera olw'abaana. Naye omusajja bw'amala okukyawa n'abaana abakyawa. Naye solution eri ki mu bino byonna bye twogera? Omuntu wandyetangidde otya obutalogwa? Bangi abakinogaanya nti omuntu ava ne mu bbanga n'akuloga. Kituufu ekyo weekiri naye ku balogebwa 100 97 ebeereetera eddogo. Lwaki ononooza ebyazze? Bw'obeeranga mulaavu tononooza bizze. Osalanga magezi biyise bitya? Bw'omusajja gambye nnayo omukazi ofaaki amulinayo ofaaki. Lwaki omunoonya? Omusajja akugambye nzaddeyo omwana ofaaki yamuzadde. Omusajja akugambye leero segenda kudda ngenda kudda mu leeti ofaaki olwedda agenda kudda leeti. Abakyala mu maka mu lunaku lwammwe olw'abakyala olw'okusande empagi gye mbasibirira enkulu ennyo. Ekikutuuseeko mu maka tonoonyanga solution ekijjawo. Manya ngeri gy'oyinza kimanejinga ng'okirimu. Kubanga kiba kikoze ki? Kiba kizze. Kati ng'obwongo bw'onaako eso kijjawo. Okijjawo. Kikulu nnyo kubanga onakwanya oli ye yakwana ggwe. Era onazadde eri ye yakuzaalamu. Waliwo ebintu ebijja mu maka ebikutabula nga tebigenda vaawo for all life. Omusajja azadde abaana ebweru olisigala obalaba paka naawe oligenda mu ttaka. Omusajja wasizza omukazi amuzaddemu olisigala omulaba ne bw'oliba tomwagala tagenda kola ki? Buli ensobi gy'okolera mu bizibu ebyo eby'omu maka ng'omusajja okuzaala ebweru n'okuwasa bifundikira bizze ku ggwe mu dda kubanga okuliyeetinzewo. Wakati ng'omukyalo omwami awasizza omukazi omulala n'amuzaalamu omwana. Sooka okuba feedback emabega nti mu myaka enanze n'omwami wange twali tutya neeyisanga ntya naye. Giweze 8 wasizza omukazi omulala kyava ku ki? Bw'otakuba ettooki mabega kumanya kwe kyava kugattako omukazi mulala omusajja agenda funa namba 3. Bw'oneekuba mu ttooki ajja kukoma ku oyo n'oyo ate omutadde eka. Abantu tebatera kumanya lwaki obufumbo bwange bwonoonese. Lwaki omusajja ono ayomba kubanga buli mufumbo wawakuwa ensonga ze akugamba nti nze tombulira musajja oyo. Kakati nze muneeka baayo ndaba omusajja yankola bwati ne bwati. N'omusajja bakubira essimu naye byanyumya omukazi yankola bwati ne bwati. Nga buli omu agezaako okujustify. Buli omu alwana kwerwanako naye lwaki tomanya lwaki kino weekiri mu bufumbo. Nze naddako awakalumu omukazi nannyima emmere. N'agaana okumpa emmere. Kyesirabangako emyaka gye mmaze naye. Okitegeera twagenda okutunulanga namulekedde emitwalo 3 kameezi. Nanyiga. Nga tezimala. Bulijjo wali mulekera mmeka? Nali mulekera na kitundu nga tuyina amanda n'ettooke. Okitegeera jjukira nze nina obumeeza 2. Nina akameeza ka saving n'akali emmere awaka. Sina akameeza kamu kubanga nze
nesibera na mukazi akola mba sinatuuka kuwasa omukazi alina kukola mirimu gyange dali mize nina okukola ki nze nina okumusasula kati nze bwe ndekawo gumu kitundu awaka mba ndese kasanvu kasanvu kalina kakola ki enkuba eno lwaki eyagala okuyingira ate egudde bugwi omukazi ono yandoga nti tegete kubanga enkuba era bwezze nga njogedde ku mbeera ze ate muno erabika eyitamu tugenda kukola tutya tukoleko enjala omanyi enkuba ebadde ebikoze enkuba etatakanyiza interview ate bw'ogigattamu n'enjala naddala ffe abasajja kati abakulukulu abasajja abakulu balumwa nnyo enjala mu ttuntu bamanyi okwegatta ne bakeera ennyo basale engoye mu owino n'atafuna budde bulya mmere naye nga mbadde ekyanyumya ebintu ebituuka mu maka ebisoomoozi ebituuka mu maka omukazi naddayo n'atampa mmere nagenda okukizuula ng'omukazi namulekedde emitwalo 3 ng'ekyamazima sente zendese zifumba emmere naye nze nga siriiko ng'emala ye na baana okitegeera kati abantu balina kye bayita omukwano nti oli okulabirira n'otuuka n'okulekawo 15,000 osangewo ennyama nti gwe mukwano omukwano yewe forward entuufu gye mukuttemu gwe n'omukyala engeri gye musobola okwevumusa nemuva mu kusoomoozebwa kwe mulimu nemuva mu kusoomoozebwa kyonna ekigwawo bw'onkwatira mu bwenzi omaze ennaku mmeka nga tompaako abakazi bangi ab'omu maka ng'omusajja amaze emyezi 2 tamuwa nga ne bw'omukwatako takyuka kyokka n'ayombera essimu nti ani oyo akubira bw'oba takyagala kumpaako kyekinnyendesezza otegeera era lwaki nyenda kubanga bennyendako balina bye bakusinga bye biriwa ekisookera ddala ffe abasajja ekisinga okutwenza yendabika y'abakazi betwendako era abasajja ebitundu 99 ku buli 100 abakazi betwendako tebatuwoomera nga beeka naye batutomeza endabika yaabwe ne twejjusa nti 8 gugenze maama 8 gugenze owe wange yasinga ojagadde ogamba nti naye kakati ono maama namuli ye tayagala kwemettako kizigo nga kiweddemu omukazi wawako ekizigo kiggwamu nasigala ng'asabaza amanda olaba amaze kulubuka nomuga nti owaayo ekizigo kyaffe nti ekyaggwamu ogw'omwenda nti nga tewaŋŋamba ti naggambako awo naye ng'ez'amanda ne fees azikupeeka buli lunaku so nkubiriza abakyala mulwanyisa abantu betwendako nga mubalwanyisa mu ndabika yammwe n'okutuwaako nga twagadde abasajja abasinga obungi mu maka ebiseera ebisinga omusajja w'awaka bye bamukwatako takyuka ye yayagala okukwatako akyuke kati bamaama ekyo tubasaba mutusaasire ffe tuba tukooye kubanga abakyala b'awaka ekisinga okubaluma ye buli wakunyenya tokyuka kizibu nnyo omusajja omunyenya n'akyuka omusajja awataliiko kitambo tayagalira ddala kulaba ku kintu nfidiko ne bw'omutunuza mu kisosonkoledya takola ki tayagala naye omusajja emmandwa bwe mulinnya emmandwa kaseegu otegeera kyatereera nze nina mukwano gwange emmandwa kaseegu yamulinnya kuba omulimu gwali gwaggwawo nga balina omwana wa myaka 8 yali alemedde mu kisenge yamunyiga ensinga ati yenyenye kubanga yasooka n'agulekamu bw'ati ng'alowooza ono munne bw'aneenyenyaamu anaafuna chance emale omukazi n'agaana okwenyenya naye kati nanyiga omwana ensingo bw'ati anyenyenyenyeeko so abakazi bwemba nga mwagala mutukkakanye omwami wo buli bw'aba n'essuubi nti ajja kwegatta naawe lw'ayagala tewali kimwenza naye essuubi lituggwamu nga tugamba nti naye nfa ono ngenda tukanziza embyekisirwa ono otegeera emitwalo 6 ne gifiira mu lwoje gyandiguza afu y'amanda so kyensubiriza sijja genda kubeera mwogezi wa mukolo munywanyi wange oba abadde ekintu abata nompuliriza mboozi nga bwe flow ekituufu naye mutugjeeko obwenzi kuba abakazi bawaka mmwe mutwendesa mukomye okutuleetera embeera y'obwenzi bwenzirayo eka mpa lwano labike bulungi nze omukazi namugamba waka nga tonnampa ekasente za fees simanya amanda gaweddewo amasannyalaze gaweddeko weefeeko kubikulabisa obulungi bifuula ekizibu kumutereeza nno tekyali kyangu yes era ekyo kyennyini kojja kyayogerako mayiro ensonga lwaki nsiriikirira mpulirize nze nina omukazi owange eka
twali tukyaddeko eyo ku mukolo naafuna akazindaala okunneebaza. Njagala okwebaza omwami wange bukyanga mbeera naye tankubangako yadde oluyi ne mugamba olimba. Twalwananga buli lunaku nga twakasisinkana omwaka ogwasooka naye nga tulwana bwe tuddiŋŋana. N'ayogera omulundi oguddawo n'agamba sinobangako ne muga olimba. Buli lwe weekyanga ng'obikola ki ng'obisiba naye bw'ogenda bw'otuuka eyo ojjukira ky'osubwa n'okomawo. Kati buli musajja yenna ateekeddwa okubeera n'ekintu ky'amanyi ti mukyala wange singa anoba n'agenda waliwo kyembadde mmukolera ekigenda okumuleetera okudda n'ekinaasembayo mukazi wange awooma. Mukazi wange awooma. Bw'oba nga waliyo abakazi mu ggwanga muno 5 omukazi owange awooma. Kati nange ekyo ne kindeetera okugamba buli lwanoba n'agenda mbeera awo nenfumitiriza naye ngenda kusuba obuwoomi. Ssebo mbeere wano mutyaba abeere eyo nga yeyeegirisiza mu nva zange nedda komawo. Ekyo tusiba tugamba abantu kwagamba buulire ekimu ku bireetedde abantu era nga tugenda okujaganya olunaku lw'abakyala ku Sande. Abavubuka abasinga mulekeraawo okulivinga fake life nga mwagala okusanyusa abakazi n'okubawamba ku basajja abalala. Nze nzijukira bwe nali nakawasa mukyala wange yali ayagala nnyo ebintu ebirungi. Baana mufuna mukyala ewaabwe balina kasente. Ne ŋŋamba nkoze ntya omukyala ono okumukakasa nange ndi musajja. Nenfuna TV inchi 6. Nagiteeka mu ruumu bebbaba. Bwe nteeka TV inchi 6 mu ruumu ne tuggalawo tugenza okukola. Tugenda okudda olw'eggulu ssaawa zaalinga 2 kitundu ng'ennyumba bagimenye TV bagibbye. Omukazi n'akaaba nnyo. TV teyamuluma naye bambi yasaasira nze yagigula. Kumbe nze namenya oluggi ne ngibbamu ne ngizaayo wakyali wange Beeka eyali aginjazise. Era omukazi yaŋŋamba ko sacrifice nze n'onterawo TV eno gye babbye ne bw'ofunayo kakibuto twalaba kakibuto emyaka 6. Naye nga buli yandibadde nga mmanja ennene nga yejjukiza yekka nti gye wali wagula baagikola ki bagibba. Kati embeera eyo ey'okugezaako okweyita ky'otannatuuka nayo yankosaamu. Impersonation. Ogambye otya? Impersonation. Badde ngamba ebigambo ebimu wandibirese impersonation. So kweyita ky'otali. Ekyo twogera tojja ne tugamba nti abakazi nange nkawulire mbadde nsaba okispelling. Lindako spelling ekigambo impersonation emitwalo 5. Kiona ki spelling aziteekewo. Pangudeze zikwate sente zinkwase wano ki spelling. Bane tujja kudda ku mulamwa impersonation. Agambye impersonation. Aha. E M P A S O N S N O N. Impersonation. Kati yeye amanyi olulimi Sangambye toba spelling mu luzungu. Ekisooka. Towanja ulidde. Ospelling mu Luganda. Toyangambye spelling mu luzungu. Nze nagambye impersonation. Tambulidde spelling mu luzungu oba mu Luganda. Oyagala spelling mu ekisooka ekigambo kiri imperso. Kiri impersonation. Ate nze tukuyigiriza kiyigirize nze kati. Mbadde nsaba tuddeyo ku mulamwa. Wali okiwulidde. Okubulirira abafumbo. Omulamwa ki onoonya ow'omulira. Wamma abakazi mwewale nnyo. Omanyi nze kakubulira eddolini ffe abasajja tulina amaddu. Nga tugenda mu lunaku tulina amaddu kati nze ebintu biri 5 byensobola okulaba omukazi ng'abikola awo wennyini nenkyankalanirawo. Ekisooka nze bwe ndaba omukazi yenna ng'atudde wali ali mu kunuuna ice cream ng'akutte bw'ati kakoni ka ice cream akayisaako olulimi awo wennyini nkolerawo bwe. Era kambabulira abakazi kya muzizo nnyo okulira ice cream mu public ne watermelon eyo gy'osunaasuna nga bw'olya. Naye twagigaana. Abakazi temuteekeddwa kulya kikajjo nga waliwo abasajja buli lw'okisikamu supu bw'oti ng'okigaaya obanga asikina. Kikoleko okunoonyereza. Omukazi agenda n'atandika okulya ekikajjo n'adala
nokwagana olyango era wano mu Buganda kyawerebwa n'okukirira ku buko. Kati waliwo abakyala abalala abatambula ne tutegererawo nti talina nnika ywadde nga ye tamanyi tukitegedde. Omukazi yenna bw'atambulanga ng'ayambadde sikaati neeyingira bweti mu layini y'amabina talina nnika. Waliwo nnika za G-string tozimanyi? Sikaati eyo neeyingira bweti gisikeko bweti eveemu akakantu kankyankalanya. Waliwo olumunze nali nvuga boda boda mu vaka ya senior 6 omusaabaze naŋŋamba njagala kufuuyisa ne mpakinga wali boda boda omusaabaze omukyala akole ki afuuyise. Omukyala bwe yagenda yasitamangaawo n'abikkula bw'ati n'endaba empale enjeru n'otabuka. Kati ate mala okulaba empale enjeru ntabuka naye ngezaako okwekontrolinga bweti ngenda okuwulira saawundi. Omanyi saawundi ziri bbiri omukyala ng'afuka bw'omanyira nti ono omukyala muteeketeeke. Omukyala yenna bw'abanga afuka saawundi neegira waa ng'alinga omwala manya nti oleni munaana yeetaaga kwefunza. Omukyala yenna omuteeketeeke ateekeddwa okufuuyisa wafuuyisa ne wajjawo n'akannya kati omukyala buli lwakola ng'omusajja amuwulira omusajja talowooza ku musulo alowooza wali we guva kitusumulula obwagazi kitusumulira ddala obwagazi kanteyo omuggo mutuuseeko obulabe. So ebintu ebyo nga bw'obirabye bikyankalanya abaami era twagala kutuula ng'ekibiina ky'abakolera basenga ebimu tubiwere. Waliwo abakyala agenda n'ayisa olulimi bw'ati kuno owulira nali ne mukyala wange tutudde wali mu restaurant nali ne mukyala wange tutudde wali mu restaurant enankulabye kati emma ntudde naye wano bwenti ne wajjawo omuwala n'atuula sayidi wali waitress najja amubuuza ogenda kulya ki. Waitress mujja okumubuuza waitress n'akutabamu bw'ati okusobola okuwandiika n'endaba obutiiti bwa waitress njagala ntunuleyo naye omukazi n'ankola nti nga ntunuulidde. Kati ebintu ebiratera bbaawo okusikirizibwa ebweru tubadde tusaba ku lunaku luno olw'abakyala gwe ge gabeera amaanyi go tusiiba tubagamba teri kintu mpaka veeraako mutyaba mpaka veeraako. Nze olwaleero omukyala wange ali wala niye namugulira nnika ya $2,000,000. Yes, nagulira mukyala wa ani nkubuulira bino si byakwesoma bweso alindako kuba mulimu akaleega mulimu nennika ye kati so njagala neddala mulimu kikuno gwe nalonda mu mirimu 10,000 egiri mu nsi. Kaakati mukyala wange namugulira nnika eno ng'ekirabo okitegeera ya $2,000,000. Bw'oyinza ogiraba ng'eza bulijjo naye ekyagimunguzisa nga ngimuwanga ekirabo olw'okunjagala ennyo ne mugamba gyambale titujja kujooza buli lwe mbeeraawo nga mmusubu engeri gyali ewala nga nkola bwenti. Nfunayo akadde nga ndi bwomu buli lunaku olw'okuba mukyala wange akolera wala nenfuna ndika yeeno kuba nagigula $1,000,000 ezi ekisooka ekuuma ebbugumu mu mbugo okumala ennaku 3. Ekyokubiri eri waterproof wadde ng'ogirabamu akatimba ne bw'aba agenze mu June tesobola kukola kikwana ekkala ogiraba. Ekyokuna eŋŋaana okwenda ekuuma akawoowo ka mukyalawo okumala ebbanga lyonna ne bw'aba atambudde buli lw'olowooza kwenda era eneetambulira mu kkooti. Juzi twali mu mpaka za Mr. Right nenjisikayo nga ndowooza katambaala kakali kyembuuza naye maswala negayirira abaana ba Mr. Right ne mbagamba mukasangule mwako tekalabika mukujjayo akatambala wajjayo very nice. Naye nnika zino waliwo abakyala kye batamanyi obutimba buno obulaba akamu kabonero koolabira omusajja nti takyakwagala omukyala woolabira omwami nti takyakwagala lwosala omwami ebyoya ne mutuuka n'obimalako byonna n'atasitukamu yadde okimanyidde olini abasajja bali mu maka n'asalibwa ebyoya ne biggwako nga tayenyenyezaamu yadde
Yes. naye ng'era omukazi akyamuyita taata muzeeyi otegeera tegamba omukazi ekimu ku bikulaga nti omusajja yakkoowadda mu nnyumba eyo kwe kumumwa ebyoya n'otuuka okubimala nga tasituseemu yadde katalenze ekyo kyannema nze lwe nagezaako okushevinga mukyala wange nga buli lwe mushevinga nnyima namukona emirundi musalako 2 nga lumu nabisalirako emyezi ekyo kyatulema kuba twali twagala nnyo naye abakyala bava mu bategerekakakubulira akantu kamu kati olaba nika eno nagigula $2,000 ebbiri ezaawe ezezimbabwe leka kuyiwa amazzi mu byenjogera anti emiliyoni 2 ezaawa twagala kumanya ezawano kati kino nkubuulira ngenda kuseba $10,000 bakubino nti erabikanga eya bulijjo naye si ya bulijjo eno nika nagitumya kuva mu Trinidad and Tobago anti mbabuulira mutemutambulako eno nika yagirako security era bagitambuza paka wakantambula nayo mu kooti eyo sijja kulwayo nnyo naye gwe olaba nika eno omukyala yenna ng'agyambala eteekeddwa okuzimbamu wano mu maaso mukazi yenna bwobanga bw'oyambala nika tezimba namuyadde wano mu maaso abasajja twagala nnyo okuyisaawo ku ngalo njagala nnyo ng'ayambadde nika eno laba agabaababa eno n'eno agabaababa nga gawaguza gati eringa emmese eyekwese mu nika aba abijjamu tugende ekagenda ne kaddi kati ate toterabayo bwe togayagala kyogamba n'oyambala empale bibaababa ne bisobokeka nga tuzza kusomesa abakyala ku ngeri gye beteekateekamu kati kankuwulire Doreen nze one of the things ebinkuulako ewaka ne mmanya nti kati nvudde mu mbeera madamu akimanyi nti buli lwakubiri lwakusatu nteekeddwa musanga ng'ali mu linjari mugiyita linjari nga yeebase bwati ku buliri yeefula atawulira teri kintu kyera tubagamba abakyala mweteekereteekere nnyo abaami bammwe teri kintu kinyumira mwami nga kuyingira kisenge neyeekanga omukazi nti ng'ali ku buliri bwati yeebase ng'ali mu kannika njagala nnyo kala ya red ng'ali mu kannika bwati yeebakidde bwati emikono ne bw'aba awulira kati awo wennyini nga sinnabakubaako na kyekula nsooka ne mwegezaamu nensooka mwesonyiwa ne ŋŋenda mu showers bwe nvaayo okunaaba nnyingira mwegattako yeefuula atawulira mukyusa bwe nti atunula waggulu mbanga asikamu akantu kano abanga eyeegaanya ali eyo sigamba nti weegane waliwo basajja abateegayirira bw'anaakakwatako bwati ne weegaanya ajja kufuluma bufulumi naye ng'okwegaanya kuno oludda kulungi n'ositukamuuko oliwo akantu buli mukazi yenna ali mu bufumbo k'ateekeddwa okukola omukazi yenna ateekeddwa okusitukamu bwati ng'omusajja amusikamu kannika kirungi nnyo towalira nnyo naye ate tokkiriza nnyo yengeri gye mulina okweteekateeka mu bannange basebo ne bannyo tusobola tubagaba ku love life kuno mubeereemuuko ku ngeri y'olusegesege eri abaabi bammwe tugenda kubalwanira ne kubwe munaamunozeza emyaka 4 lwaki abasajja abasinga omukazi ow'emyaka 20-22 bwamukyawa omusajja akaaba agamba akakazi kange akampoomera omukazi yenna mu myaka 39 bwano omusajja akaaba agamba abaana ani anaabeera nabo kati bw'osanga omukyala gwe basobola okukaabira olw'obuwoomi ku myaka 38-39 oyo w'amaanyi nnyo kubanga omukyala gyakoma okukula mu myaka 4-39 omusajja aba takyamweguyako buwoomi abufuna ebbali abamweguya kulabirira baana ali eyalaba bakweguyako ki oyogedde ensonga n'ozitembeeta bulungi nyongera okujjukiza abaami kakwiki saizi kano kalina kakyusa saizi mu wiiki 2 ka mitwalo 5 gyokka gudumala pawuda tomukkiriza kuva mu nnyumba yo gw'omusajja era ekyandeesa gudumala ono abakyala mwava ku nnono yammwe nazzi kuno omukyala omuganda oteekeddwa okuba nga oyina nakati oyina ejjobyo oyina ebbugga ebintu ebyo nga bibeera mu kalimiroko ebintu ebyo byaweebwanga omusajja ku mmere omusajja asobole okuba n'amaanyi era bw'oba ojjukira bulungi kitaawe bamuwanga emmere ng'eriko ejjobyo kakatunkuma asobole okwewagala olwaleero abakyala bafumba emmere nga teriiko nvandiirwa
abamu mukama abasobozesezza muzimbi amaka naye wagaana ofisaawo kagadeni awaka awo ennyini awaka mu gadeni mwosobola okufunira ebikutiya oteekemu ettako simbemu enveezo endiirwa zisobole okukuumira amakaago so kakati enveezo twazitabula mu gudumala pawuda ono omwami wanywako mu mazzi agookya n'aba bulungi naye nga mbajjukiza mukomyewo obulimiro obwo obwawaka oyogedde ku bintu ebisinga okusikiriza ng'oli mu mukwano ekisookera ddala nze ekintu ekisinga okunzita emmeeme okunzita appetite one y'omukazi ono ayogera oluzungu ng'anafuya omuggo nawe tonnaba bakitera nnyo okukikozesa abakyala nawe tonnaba lindako ng'akulabamu olulebera okitegeera otera okubaamu olulebera ng'ate gwatunda gudumala amaanyi g'ekisajja galinga netiwaaka ya simu amaanyi g'ekisajja gali connected n'obwongo amaanyi g'ekisajja teriiyo muntu agalinako information nti leero ganaalama but kikukakatako okwekuuma ng'oli mulamu okuba omulamu kwe kubanga osobola okwegatta lutu esooka n'okaluba bulungi lutu ey'okubiri teri mu tteeka ly'amaanyi ga kisajja era njagala ntangaaza abasajja abalaba live waliwo kye tuyita amaanyi g'ekisajja n'obutawangala mu kisaawe si bye bimu amaanyi g'ekisajja ye muntu akyayimirira ng'omusajja oyo aba alina amaanyi g'ekisajja okugenda luutu emu yokka n'atadda oyo aba tawangala mu kisaawe naye aba alina amaanyi gaki omuntu atalina amaanyi g'ekisajja ye muntu atakyasitukirako ddala eyo tuvuddeyo si we watuleese naye ate era kojja nga bw'ogenda mu maaso ogambye amaanyi g'ekisajja manjala nnyo twogera ebintu bituuke noge tukwata ebirala amaanyi g'ekisajja si kwe kuwangaala nakyo kisogwa okyogedde akyogedde kugambye amaanyi g'ekisajja n'okuwangaala si bye bimu omuntu asooka nga alina amaanyi g'ekisajja nga tosobola kuwangaala mu kisaawe kati omuntu atalina amaanyi g'ekisajja ye muntu eyazikirira ddala complete nga batulo tekuli yadde akaliro era bangi abakozesezza ebintu eby'amaanyi g'ekisajja ate ng'olwedde bagayina ne bagamalawo buki nga buno obuweka abasajja bwe bamera obumanyi bubi nnyo era tulwanye nnyo bujja mpaayo 5 mpaayo 10 n'azikirira ddala completely ogenda kulaba ettooke lya muvubo terikyava mu maka tulina famire nze zemmanyi ng'ettooke lya muvubo teriva mu kisenge kya mukazi omusajja lyakwate nagenda ne mukama wange Lubyayi John okugula akaweka ku ka10 bwe yatuuka ku famasi n'agamba owa famasi mpaayo ka10 baba tekabannakamuwa ne wabawo abalala abajja namugaase bubadde osabye ekinaga asooka okole kwabo ante kasabikanga waliwo abantu yabeerawo okumala eddakiika 4 nga famasi tekalira naye ng'alinda lwanayogera nti mpaka 10 kange nazzi kuno twegattanga sex gwe twegattanga tagenda kuddamu kulabibwa lwaki anti ffe nze okutandika okukyakala ennyo nakyakalira nnyo kwemwemu ekabuusu wano ffe twakolanga tutya okutombagana obulungi ewatali anyigirizibwa ffe twabanga ku buyumba obwo bw'emitwalo 10 ebiseera ebyo zaali za mutwalo 8 ekabowa kati bwe wajjanga omukazi mwemwemu ng'omukwatira emitwalo 3 ng'ogamuwa gakaasi namugenda eka kati obwo obuyumba bwabanga n'ebinaabiro nga byebweru kati munno oba wamukubidde edda essimu nti ndeese omuntu ono ajjawo essimu yange n'ey'omukazi n'ebyomukazi byonna bwe tugenda okunaaba ono bwe muwa emitwalo 3 tubireka ku mmeeza tugende tunaabeko ku macyanga bukedde ono ng'ayingira mu nnyumba ajjamu byonna nze bwe nkomawo nkubandumu nti ebintu byaffe biriwa babibbye okitegedde ebintu byaffe biriwa naye nga bino eby'omukazi obimuddiza ebibye tubimuddiza ebibye kakati ekiro kyo kyatuyambanga nnyo omukyala buli weweegatta naye nga omuwaddeyo kasente obanga omusuubiza okubala ebizibu bye anyumirwa era nze kyennina kiri kimu kyenkyasinze ku basajja bonna nze omukazi ne banga nti alizibu kya miliyoni mugamba mpaamu wiiki tewali buzibu ngaba wiiki asobole okunneeteera nnyumirwe naye ng'onaazimuwa ng'ate zimuwa nti ninawo nze abanikojja nze omukazi okabira kizibu kya buto 8 nega ati ndi mwavu ne bwe tuba mu loogi nkugamba nti tusobola kukwatagana ku makya
Equity Bank wali mondeba abasajja mwenna njagala mbawa amagezi ekizibu kyonna omukazi kyakaabanga kikkirize nze kiringa omukazi nti ayagala nsiramuke oba ngende mu katuliki nze ogenda mu ddiini ddakiika emu kubanga ne mu katuliki sigendayo nze nalina omukyala gwe njagala nga musiraamu naŋŋamba ewaffe tebajja kukkiriza ne mugati tebazikiriza bati ati siri musiraamu kiryetaagisa ki dola shahada bukyanga nsiramuka nalinga enzeeyo kati nfiirwaki naye nga wasiramuka n'akutwala n'ewaabwe kwolwo kati simanyi ddiini mwendi kuba nze sirina ddiini gye ŋŋenda Katonda mumanyi nga nze tetujja kugendayo tujja kulumba ebintu tujja kumalako nabbi naye ekisinga okututta appetite ng'abasajja ffe tukyereetera omukazi akuga alina akasimu kafu buno obusimu obw'emitwalo ena akasibiridde omukazi bw'aba yakakutuukako bw'ati mugambe rero lwakumeka nti lwakutaano nkusaba ku Mande essaawa 2 onsange ku Mutaasa kufunira essimu nesigenda kuwa ya bbeeyi tufuneyo ey'emiliyoni kwe naayongereza asooke yeete mu piriyodi eyo amanye nti otegeera abasajja ng'oyagala okunyumirwa akaboozi ak'ekikulu weeyama ebintu ebinene abakyala baliwo okulimbibwa omukyala nze nina omukyala abanikoja namusinkana twali twakeeri emirundi nga3 omukyala ono nankubira essimu naŋŋamba edduuka lye balimenyi lyaliza naawe nga babbi babbiremu ebintu byonna byonna babigyemu najja ne twesinkana twali tumaze ennaku nga 4 naŋŋamba ekyamazima kabaaya bankomezza edduuka emiliyoni 13 temuli kantu konna nisanze liringa muzikiti kuba yali yaŋŋamba dda ku simu nemugamba omanyi nti ekyamazima edduuka baalibbye naye nange sirungi nina ebinsumbuwa natunda poloti mbadde noonya ndala yakuzzaawo ngenda kukwatirako emiliyoni 8 nkole ki kubanga omuggo gwandi bubi ng'ate njagala nnyumirwe nga bwengezaako okwewalamu ebizibu bye agenda kuntwala ematuga tajja kunyumirwa agenda kuntwala byalowooza abeerenga ennyama y'ente eno gye batemyeko ennaku akalambale kati nange akozi kenakakodo kenakola keeko naye okumanya abakazi balina enkwe empooma giyawo makwolo tagimpoomerangako emirundi giri egyasooka era bwetwamala ne mugamba naye nga bondaba miliyoni 8 nzijjawo yaseka oluseka ng'ate anyumiddwa ate era kojja kyayogedde ekituufu nti abakyala bano batambulira nnyo ku ssuubi gwe gyokoma okulaga nti simanya ndi mwavu omusajja tayogera kigambo ndi mwavu addinga n'oluyimba talunyome kojja akyogedde naye ebyo byeweeyabyayabya buli lunaku abakazi tebakyayagala byanjagala nga bwendi kubanga bakimanyi tubalyamu olukwe abakazi abasinga bakimanyi nti omusajja ogenda musanga nga mwavu bw'anaagaggawala ajja kunoonyayo abalala kakati naawe kyolina okukola ayagala zaaliddeko zaalidde so tugamba tutya so genda mu maaso n'okubanga omutambuliza ku ssuubi kali kennaku ogambye aka TV akaali ewaka ewange naye tugenda tunyonnyola abantu baffe kati tufunye omukisa nti abantu bagenze bayiga sitooka empya ey'abakojja eriko era tukyalwana nnyo nti teri kintu kifuga maka nga kisenge bwe mulemererwa okubeera abatuukiridde mu nsonga z'omukwano nga mwegatta mu kisenge amazima ga Katonda mu ggulu obubufumbo emikisa mingi nnyo egy'okuba nti bulemererwa kati olwaleero twatudde eggulo olukiiko lw'abakojja nga tukulemberwa mukama waffe Kojja Kimbowa ne tusazaamu ne tusooka tuyimiriza sitayiro gye bayita kabuzi okumala ebbanga eritali ggere tugende tutule mu miitingi tugikolemu ennongoosereza omwaka gwa 1962 ng'ennaku z'omwezi 2 Febu sitayiro eyo lweyingira mu ggwanga muno ono ngaaseka sitayiro erina kiyamukola sitayiro eyo yaleetebwa omuzungu ayitibwa Cohen Grimstaff mu 1962 yatuukira Jinjaawo ku mayiro 2 yasangawo omukyala bamuyita Kembwika Munwa omukyala oyo Kembwika Munwa ye mukyala omusogo yasooka okuganza omuzungu kati omuzungu aganza omusogo ono omusogo agenda okulaba bamulaga sitayiro gy'abadde talabangako yali eyitibwa Kabwa ebiseera ebyo kubanga teyasooka kuyitibwa Kabuzi sitayiro eyo yasooka kuyitibwa Kabwa kati omukyala
bamala okwegatta agamba ku banne nti omuzungu ono aleese style gye mbadde sirabangako eyakabwa kubanga eyo style kankubuulire embwa ze zigikolera ddala nga bwekola kiwefaanana siikulwise eyo omuzungu bagenda okumunoonyerezaako ng'ayise ku kyettaka ng'amusiyazi abasoga ne ba explaining omuzungu oyo n'afuluma eggwanga bw'afuluma eggwanga ne bagamba naye wadde abadde agireetedde mu ngeri yakulya bisiike naye nnungi kubanga abasinga essaawa eyo baali bakola kitiko Jakabaya kye yagamba nga bayingira mu buyingizi tebanyeenya era nga sitayiro za kabozi tezisukka 2 ne basigasa sitayiro eyo naye mu kugisigaza ne bagamba fe okwawukana ku muzungu kyabadde akola tugenda giyita kabuzi ng'ekigiyisa kabuzi tweyisiza ddala ng'embuzi ennume bwebeera mu mukwano ne bagamba batya nti embuzi ennume bwebeera mu mukwano ewaana mbuzi ginnaayo bakumazzi ekintu ekyo kyainventing ba 1881 tugenza okutuula nga bakkojja nga tulaba abakaaba enkaaba eyo mu sitayiro eyo ng'egenda mu maaso nga tebakyaliwo kati ne tugenda kugiyimiriza era okuva n'olwaleero teri muntu agenda kuddamu kwegattira mu sitayiro eyo paka nga tumaze okutula ne tukola ennyongosereza ne tugamba abantu nti buli lw'oyingira mu sitayiro eyo n'otakola ennono eyo ey'okukaabanga embuzi ennume oba weefaananyirizaako muzungu oli n'ekikoligo kiba kigenda kukugoberera era nsaba mutugumiikirizeemu tetujja kumala myezi 2 nga tugitadde kikyengezaako okutegeeza bassebo ne bannyabo buli lw'obeera mu kikola eky'omukwano ng'omusajja beera creative n'omukazi abeere creative mususa okubeera ne sekisi owa bulijjo ffe tulina omulalu yagenda n'akwata mulalu munne awe namuŋŋoona ku laawundi ng'ekyaliwo ne batandika okwegatta misana ttuku ng'emmotoka zibayitako bwezi ng'omukazi ali wansi omusajja ali waggulu bamala eddakiika nga 5 nga tebannaga bagumbulula bba ku bambo ng'omulalu alina waaka buli mukazi yayitangawo nebba ng'atunula ku musajja ng'asirika omulalu yali mukazi ku musajja naye ng'akoona n'asitukamu bw'ati ng'emboba egira bugize abakazi ne bagamba naye omulalu ono wadde mulalu naye asinga owe wange waaka kati ebintu bino bibeerawo nnyo mu baagalana osobola okulaba omulalu ng'atambula ku kkubo nga talina ngoye naye n'otunula ku mukazi wo nga yeekomba ng'alabira ddala nti omulalu oli kyalina mukama katonda yandibadde akiwabba kojja njagala okuloopera abakazi basusse okwogera ebintu ebitusuula bw'ogenze n'omusajja muloogi ku joyista nga wano n'omugamba nti mukwano nze ebyo saabimanyiira eyo sitayiro sijagala empisa bubi kitegeeza bakuganzika nnyo omukazi yenna ne bw'aba yeetunda nga malaaya omusajja gwali naye tayagala kukimagininga nti bamugula nze namukwano gwange agulidde omukazi emyaka 4 paka kati bakyeguza naye ng'omukazi buli lwamutuukako amuyisanga mwami era njagala okwebaza bamalaaya b'emutukula njagala mwekolemu omulimu ngenda kwogera ne mukama waffe Kasuku abeeko kaabafiisizaawo bamalaaya b'emutukula batuyisiza ddala ng'abaami mu maka nojja n'afukamira naga nsanyusa okukulaba nogaa nti mbadde manyi weetunda wanyodde ku tuzzi akutabulidde otuzzi otwokya mu butuufu nogaa ono ndi ku muka musajja teyeetunda lwa nsonga ebintu ebyo tubimiisinga awaka so muddeyo ddolini omusajja ng'omusajja teri kikugaana kukola kwekola busolosolo ng'olina omukazi okusobola okwawula ku basajja abalala owaayi nga tonnakeke manga mbuzi ekyo nno kyogera kyali kinduuseeko kyogera ekyabamalaaya nze nagendako ogula omukazi n'emitwalo gyali nalina emitwalo nga3 kitundu wali oguze ku mukazi nze nguze abakazi ebbanga ddene nayogera ebyo booti nga buli omu akulaba naye olina omukyala eka omukyala eka mulina olina abako mbalina naye wali oguze ku bakazi kubanga ekikuuma amaka si bye bino byenjogera ebikuuma amaka obimanyi
n'abatulaba babimanyi nzoga nalinguze kubanga omuntu agera n'akubuuza naye bye mwogera mulina abakyaleeka ebikuuma amaka bye bino bitwogera ebikuuma amaka bisanyizo bya maka abantu bwe balidde ki basuzeewa babaddewo kati gwega kafulu mu kugula abakazi nsaba onnyonnyola ensonga yegguke kaakati omukazi oyo malaayo oyo namugula gundi namugula kawuku namulanda kaakati ebiseera ebyo malaayo yali wa nnusu nga 22-25 ebituteekabaeka bya 2-3 2-4 mwali ogula layisi munange bino byakugamba nno bya mazima kaakati ebiseera ebyo baabalanga mikirani kiro bajabanga 15 naka nti yongerayo kaseera munange negatta ntuuka nga ku mitwalo 3 nsigazaako 14 ekyamazima ng'okumala kugaanya kati bwe yalaba nga nsigaze 14 n'agamba bwe zinamuggwako nja musaba transport bayinanga omukyala yali munene bw'ati yajja kati ono yandeka kuwulira nga akanzije nagenda okulaba omukazi ng'ajja munene bw'ati yavaamu akaloboozi nga katiini akantiisa nga tibangambye ogaanye okumala agenda vaayo natya oba yaliko empewo zaabo munange ate antuula ku kinywa tondabana kwennyonnyolako nti ate kuvuddewa yaŋŋamba ekintu kimu mu kaloboozi ako tibangambye ogaanye okumala ng'alinga ebyokoola antuula ku kinywa ansenya ati anaaza ebibi ebiseera byo nali simanyi nti omuntu bamunaaza ebibi anaaza ebibi byange byonna nendabanga ebibi bigenda biti ansenya akola ki eddakiika zaali ezi nga ngudde embulago nga ate tebampa baketi nga bampa baketi nga nsesema okufa ye yatwala 10,000 nesigaze 10,000 zenaterekanya okujja n'amasuba kati kiri kyeyogedde ti bamalaya balina keya bali bamala bekawuku baali bakimanyi oyo omukyala oyo omunene oyo eyajjanga era abasajja bonna abagulanga bamalaya ekawuku baali bamanyi malaya oyo omunene oba yalina mpewo zimazisa ekawuku newagendangawo n'emitwalo 3 nga zonna zikuggwako era oyo yavaayo ng'asonooka ani wano kulangambye aganye okumala yeyajja ate nga kukuba tabeerako era lumu nagendawo ne nga kangula oyo yennyini oyo kamaziso nsevinge malire mu 10 zange 3 oba 2 ebyo tabaawo bamala kubba bano gumunnya ne bakuddukako n'avaayo ng'asonooka abuuza baŋŋambye ogaanye okumala baana era ekyo kyennyini kojja doli ntoseka bino byetugaa biyamba ggwanga basebo ne bannyabo waliwo teri kintu ku nsi kuno kitawaanya musajja nga kumala obutamala butawaanya omusajja n'okumala mangu kutawaanya omusajja singa abakazi mwali mututunuulirako mu kaseera ako ng'owulira ebyeru byagala kufuluma engeri gy'ofunyafunya feesi ng'osiba amazzi ago singa mutudduka kuba omusajja agenda naaba nga apika agenda okuwulira gazze awo wennyini ng'awulira afa n'agalwanyisa ne gaddayo wansi kyokka gweowoza kimu faster harder more era ngamba nnyo abasajja kojja ne mbagamba nti omukazi bw'akugambanga nti harder gwe sirowinga omukazi bw'akugambanga nti nnyo yongera mukendeeza waliwo abasajja abeepika tasobola kuba mirundi 2 era abasinga boolaba abakazi mbagamba nnyo kyekyokoze bakiyita gudumala yes tasobola kuba gudumala mirundi 2 okugjako nga yanywedde kapawuda kakojja kabaaya tugamba nnyo abakyala gyoko omusajja omulaba oyagala kutwala okumala ebbanga pampu lindako nkwata ono hello tukyali mu interview ani ono ayagala okumusika naalongaani naalongo zimula nsikira emitwalo 225 nina ne kapuling oil ka mitwalo 8 gwe ne weekolako olina emyaka emeka maama 62 wali osiseeko wasikako mu myaka gy'ekinaana
ogenda kukola miliyoni emu maama keesi yo nnene toyomba nnyabo bw'oba owulira nga mbadde sisobola kumalira kizibu kyo wannoonyeza abalala tonvuma banna buli mulimu gulimu okusoomoozebwa kyogamba osokugenda mugundi ewakojja nakusika oba tokikolangako ate okusala ebyoya ŋŋambe bano abakola simanya abakola baŋŋamba bakuyira obuntu nze nali ndezeyo omukyala nantiisa mbu kino kintu kye bakusika bati ng'okazi bukiruma okufa bannange bamaama abalanga engoye ku tikitoko n'oyambala akagoye ng'olubuto fulaati n'okyuka nga ebbina kweriri n'otiribiza titi bannange ebigere nga bya kisajja ebigere byammwe nga bibi tugenda ne kubeera obuwala obwo okumubulanga bugoye omutima ne gukutyemuka omukisa gwe balina nti abasinga amaaso gakoma kabina na waggulu naye agenda okukwata ekigero kiteeka wansi bwati ng'obugere bulinga obukomole tebakwata akaso ne bagira pacu akantu ako nayagadde okwogerako ne bagamba bannaye mujje tulina leg shapers tubashapinge ku bigere mulabike bulungi munyuma aba mulina ebigere nga kano kakolima bwekati ebigere byammwe nga bibi nammwe abakyala tubagamba ku Women's Day bw'omanya nti omutwe gwo gwa masiga bakuvumanga ne mu primary ng'okyasoma lwaki osala shawulini omusajja agenda okudda awaka otudde bwoti mu ntebe akuva emabega akuba omulawo ng'alowooza lwo omusajja amuyingiridde ogenda okukyuka kumbe gwe mukyala we bw'omanya nti ekizibu ky'omutwe gwo gwa nkoona gwa ndiisungu bakuyitanga nsuuluulu lyerinnya lye baali bakkazaako ekikusaza shawulini obikule ekyama ekyali kyabikibwa edda omusajja emyaka 2 gamaze naawe mu bufumbo kiki twagala nnyo abantu abatusikiriza nga batuusa awaka era njagala twogere ne ku nsonga eno biki omukyala byasobola okukola ne bisikiriza omwami we nyambala njogera neeyisa mu kikolwa kya mukwano kikubanze kyansukkako abamu ayinza okukola ekintu nagenda ne ŋŋamba wano abantu kyomwami wanyiiganga emu ku ngeri y'okumukkakkanya bwe va eri omweyambulire bw'atyo omuyimirire mu maaso ge abakyala ebitundu 9 ku 10 baga abasajja banyiiga bunyiizi abaali banyiiza akatono ne beeyongera okunyiiga oyogedde olina ekibuuzo ky'oyogedde nogamba biki omukyala byalikoze obutanyiza mwami we ewaka omwami we owawaka oba omwami oba girlfriend owawaka beetegeke ku lunaku lw'abakyala luno ndowooza njogera mugamu ne tubavuma nnyo tuboggola ntoteeseza bubi naye nsi endaba ekisinga obukulu mu byonna newe nakitunuza ku saidi y'abakyala n'abaami bombi ndowooza okumanya ebinyiiza omuntu kikulu kubanga kizingira mu byonna ekisinga ennyo okutusumbuwa abaagalana be baagalana bano okumanya ebinyiiza abaami baabwe oba abakyala baabwe ate ne basigala nga babikola intentional kyokka ono alina waabigumira nga loozi obadde tomanyi bati ate era n'obiddiŋŋana n'alabanga ggwe amuyisaamu amaaso abakyala kyembasaba kiri kimu ku lunaku lwammwe olw'abakyala mufeeyo nnyo okumanya ebinyiiza abaami bammwe bikulu nnyo okubyewala kubanga nyinza okugamba ennyambala nga mwami wayagala mini nyinza okugamba obuyonjo nga mwami wayagala muntu mukyafu nalinako mukwano wange yali musajja mugagga nnyo yayagala abakazi ab'ebbeeyi bangi n'antumako omukazi omukyafu naye amuwulireko ne tuyiga omukazi omukyafu waava ekiro ekyo nga gwayagalako kwolwo so kyandibadde kirungi ne mweyiga nga abaagalana ne mumanya ebibanyiiza ne mubyewala mu lunaku olw'abaagalana ate n'okutuyisanga babebi kalinze mutabani wange Rahimu ka myaka kati 6-7 ke kanjigiriza okuyonka ebbeere oyonka ebbeere ly'omukazi kati ate olwo mbanyumiddwa katabani kange emyaka 6-7 kati nayonkanga ebbeere lino nga wenga buli ssaawa omukyala yeemulugunya onnuma ennywanto koze bannange bayonka batya ebbere sikibuuze basajja bannange nentulaawo neneetegereza akaana kange nga bakayonsa mwaka gumu kitundu
nga kakwata ennywanto ne kasooka kagiyisaako olulimi ne kagiyonka koze nenfuna wempandiika n'olwaddako nenfuna wempandiika ekiro nenteeka mu nkola mukazi n'agamba nti obukugu wabugjeewa kaakati nammwe tubagamba nti mubeeko ebintu ebipya bye muvumbula mubaagalwa bammwe bassebo ne bannyabo mugenda ne mwegatta n'abaagalwa bammwe mu kikolwa eky'omukwano nga bye mukola bye muddiŋŋana n'okola sitayiro emu ensi ng'ero n'etuuka okubabirira omusajja n'omukazi n'etuuka omubabirira nga mwenna mwebase kagongo n'abakazi babakera bagambeko tebakyagala kiisi awo tugenda kujjawo mwami yakuwasa naye buli wooleeta kiisi n'ojjawo omuto naye mazima ddala n'obeera bakayita batya akantu ako n'obeera bwoti kagongo nga ne mubeerawo neddakiikaana okitegeera ffenno tugamba tutya tugamba nti ennaku zino abakyala baloopi omukazi asobola okuyimba oluyimba lw'eggwanga n'omumiro ne gumukala naye ng'omusajja tevaamu yadde akagambo ekintu ekyo buli kojja buli senga akisomesezza naffe twakyogerako dda bannanga abaami nammwe muyige okuvaamu ku maloboozi nga muwaana abaagalwa bammwe naye omuntu n'osirika okanya ku bologo olinga enti kibasazeeko obulago oba ologera muli nawe ng'omusajja wakozeeko mame alikuwe oligani abakazi abamu awakutema engolo oba oluyi naye mbegayidde mbere bakakka mutugumiikirize obusolosolo obwo bwe buyimirizaawo kyekikolwa ekyokubiri bannanga abaami waliwo weevu empya eyazze yeye embuga ezibutubutula emimwa si buli wamu nti bateekawo olulimi si buli wamu nti bateekawo omumwa naye ate twakizudde nga be mubeera nabo mu kikolwa bakyagala mubambalire akaveera ofune akaveera akapima sukaali okateeke ku mumwa okkirireyo bulungi nnyo tojja kufuna buzibu bwonna ze kinyambye nnyo kintaasiza infections emirundi ng'emi nga bibiri okombesa akaveera ng'ate gwe okyatudde nnyo banange mpya ekintu ekyo nedda kati kondomu zijja ez'emimwa era twafunyeeko twakoze order zasibuse Vietnam awo kibuga bakiyita Hanoi zijja oyambala bwambazi ne bayisabika n'obeera safe naye tugezeeko okwegana ekisooka abasajja tubagamba nga tugenda mu lunaku lw'abakyala tukkirize oba tugaane omukyala asigala wa kitiibwa omukyala asigala yasuumusibwa ku mwami kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala abasajja tebakyakuba bakazi n'osanga omusajja nga ye omukazi akimanyi nti okuyomba kimu bibiri ng'empi zimulidde mbadde nsaba abakazi omwami bwakkuba oluyi mugere nga yeebase naawe ofune omusekuzo tomukuba kutta naawe omukube kuba waliwo abasajja abalowooza nti ye mukazi yafuuka kagomako ng'okuba buli ssaawa omuntu gwokeera ku makya n'owasa abakazi tebalina maanyi naturally aye namwe abakyala ntubagaba ku lunaku luno mukendeeza omumwa omusajja n'akwesonyiwa n'omunoonya avudde mu lukiiko leero singa bamutuuzizaamu ng'ekizza toddamu kukuba mukazi n'avaayo ne mu kkubo nga yeebuulirira gunsinze sijja kuddamu kuba mukazi otandikira ku mulyango ddamu onkooneko oba ompisa oli nnyoko w'amalibu omusajja omuvumidde nnyina ajja kukola ki ajja kuwuttula kino nkibabuulira so tubeere beegendereza ffenna tuwangana ekitiibwa omusajja bw'onyiiga kale nze nanobajjo ne sente z'akameeza mukwano gwange Frank alina mobile money yazibawadde nanoba ali waka tandaba tamanyi gyendi kwatamu ebintu byo biteeke mu mmotoka tambula oveewo bw'anaaba akyakwagala ajja kulwana nabe bw'akuzza bw'anaaba takwagala nga mutuuse nti olugendo lwammwe lukomyawo obufumbo kambabulire bassebo ne bannyabo si lwateeka nti Doreen alina okufumbibwa akabaaya by all means bano abantu tusanga basange mu bukulu nenkula nensanga omuwala nga naye akuze netugezaako okusinkana tulaba batusobola okukubako bwe bigaana si lutalo tebanzaala naawe
nga twawukana mugezeeko kye mugezezaako okutaasa naye bigaana nga mwawuka. So watu tugamba emimwa nga tumaliriza abakazi b'ewaka tebagala kugaba mimwa sibitegefu. Abakazi b'awaka bakyalina ekizibu balemedde mu sitayiri emu ey'amagombe twetale ogyajogeddeko y'olubalamizo. Abakazi b'awaka basusse obusungu mu ssaawa y'okwegatta n'olowooza nti omusanyusa n'aboggola omulundi gumu nti mala naawe ngende ngati lwaki aboggodde bw'ati. So tugamba mwami wo n'ebizibu bye mulimu mulina kunoonya solution mubivuddemu mutya. Essaawa ey'okubaleetera essanyu mugikozese okuddiŋŋana naye olina kyogedde ku kyokkuba. Nze nno omukazi yenna bw'oba n'omusajja akukuba kubanga aliwo ekintu abasajja bangi abakubye ku bakazi omulundi ogumu mu myaka 15 nga mutuufu embeera eyaliwo kyali kisusse nga nebwe baakuba naye agamba bonna balaba kyali kisaanyi. Naye waliwo ekisukka bw'obeera n'omuntu wo ne waba mukazi kuba n'abakazi abakuba abasajja weebali bw'obeera n'omuntu wo ng'asukka okulwana muleke kubanga okulwana kwe kuva okufa kuva mu kulwana lumu bagenda kukuba ewabi. Omusajja kubanga ewatali nsonga tamala mwezi nga takukubye naawe n'olemerawo olw'okuba tolinawo akulaga ofaaki mwannyinaze ofaaki mu bulamu eriyo ebizibu ebigumiikirizika mu bufumbo n'ebitagumiikirizika. Omuntu atayagala kukola n'omuntu akuba abo tebabagumiikiriza. Nabagamba okufa nga tofumbiddwa ng'omuntu akwagala omutuufu yabula eyo si nsonga tekiyinza kukola ki kukuluma kubanga ebiseera ebisinga abantu be bakuba omusajja n'akukuba n'akeera n'agulira emmotoka omusajja n'akukuba n'akwanjula emikolo gino gye mulaba ku mativi abo abakyala abasinga obungi basooka kukubwa namugaa nsonyiwa ng'onamulaba si byagenda. Omuntu yenna buli wakukuba oba oweddemu ekitiibwa kankibabuulira abaagalana baawo buli wakukuba oluyi oba oweddemu ekitiibwa kubanga ekyo ekikolwa kye kikyasembyeyo mu nsi muno okunafuya omuntu. Okitegeera okukuba omuntu kiringa kikolwa kya bwenzi mu maka. Omuntu gwe bakwatidde mu bwenzi ne bw'omusonyiwa takikkiriza nti omusonyi kati n'omuntu akuba ekyo kikala kugwakubye nti omusajja ono asobola okunkuba ne baba mubadde muzannya nga muli free mu ddiiro free eyo eggwawo. Okitegeera olw'embeera eyo. So ngamba abakyala bangi mukyalina amaanyi naye mwesibye embufumbo bintu ebitagumiikirizika ne tubeekanga mu bukedde nti baba tugidde mu mayumba. Okitegeera toli mulema buli muntu yeetaaga obulamu bwe. Omusajja bw'ayagala obulamu bwe n'omukazi bw'abwagala kituufu. Ewantu wonna w'otalina freedom fulumawo. Omusajja ne bw'aba mugagga abakazi mulina ensobi gye mukola nasaasira. Mwenyumirira nnyo basajja abagagga ng'ate maali y'abagagga siiyo. Bawo alina ebizimba alina apartment kituufu si bibyo era naawe okyalomba bulombi ti mwami amasannyalaze gagenze fizi wa mande kitegeeza ki omusajja olwaki akujooga olw'okuba mugagga atuuke n'okukuba naye nga ggwe olina bubeezi tayito ti bba wange mugagga nga tolina kyoli. N'abafamire nabo tebakoze kinene okusindika bakyala abo kuddayo ddayo guma oli mu bufumbo olwaba n'agamba batya famire nandaba etya nga nvuddewo omusajja eyanyanjula naye nga tolinaayo ssanyu olw'okuba nti bwe muba n'ekizibu omusajja aweereza akakadde. Abafamire abo tebali mu bigere byo osafalinga wekka amaziga g'okaaba ogakaaba wekka teri nnyoko oba kitaawo naddala ng'eka teri bulungi kasente basobola kuwuliriza nti oli mu kunoba mu ggoloofa emuyenga. Waliwo n'ensonga era endala ndooza yeesifundikira ensonga esinga okutabula amaka naddala amaka gano obufumbo buno obuwangadde mu myaka 3 okudda waggulu. Abakyala tebaagala gamba ku baana baabwe. Abaami tuyina omulimu gwe tukoze omunene mu maka omwami muwa 90%. Abaami tebaziriikiriza mwana ayonoonese waka naye omwami bw'avaayo okwogera ku mwana ow'obuwala taata adda ssaawa 3 omwana ayingira nnya mu kageeti akatono agamba asikaali oyo tadda wano fuluma maama otandise okuvaamu ebigambo ebiyitirivu owolereza omwana. Omuzoogo abakazi mugulina mwe abakazi abakuliridde mu bufumbo mmwe mwe abalina abaana ab'emyaka 2, 25 awaka
abaana bammwe bwenyigidde mize egy'obubbi mize egy'obwamalaaya taata n'alwana n'omwana oyo mugobaako obutonoona banne n'oteekawo embeera y'olutalo mu maka olw'okuba taata yagoba muwala we awaka olw'emize egitaali mirungi gyali aleeta mu maka so nga oluusi n'okumugoba yali takitegeeza naye yali ayagala omwana ono omwana ono yeetereeze so ngamba abakyala abaludde mu bufumbo mubeerewo ku ngeri ey'enkuza y'abaana kuba eyo tekyali nkuza empisa z'abaana ensonga eyo mugisengako kyenkanyi taata ne maama muleke kwekubira sayidi mu kuswalira mu baana mu ddiiro taata n'agamba nti omwana oyo addeeyo gy'ava ko maama nti kati addeeyo ekiro kino alagewa taata muzeeyi naawe olimba mu ntebe nno omwana ali awo omwana akoze ensobi nnene taata amugambye nti omwana oyo addeeyo gy'ava nti kati omugoba essaawa eno alagewa ekyo nno kimugambira embuliri omwami oluusi ayagala omwana adde ku lubalaza ebweru awo nga bwakaabakaaba totunza taata bintu kukolera mwana bizinensi abakazi muyinza omuze mwagala okutunza abasajja polotimba omwana asubule sipeeye wakisekka abasajja mubaleke omwana mba mumuwerere mumukuza atandike abakazi bano abalina abasajja abagagga waliwo abasajja abagagga abalina financial discipline yaabwe oba abasajja abagagga abeetegereza omwana nalaba omwana ono taliimu bukozi abaana bangi abakozi ne bakitaabwe ne babba ebintu byonna taata n'akwatira omwana mu bubbi n'amugoba ku mulimu okuva taata lwagobye omwana ku mulimu omukazi n'atandika embeera waka ng'alaga nti taata awaayiriza omwana kyokka nga ne taata yazaala omwana oyo okyegeera omwana bamuteeka mu dduuka mu kikubo aliridde liweddewo sente azimalira mu bakazi azizannya zaala taata n'amugamba nti ekimala kimala nkutadde maama n'atalaba bubi bwa mwana we n'atunulira taata ng'ensonga ebyo nno biri mu maka g'abantu abalinamu ssente bingi biri eyo era mbyogeddeko kubanga tewali mulala asobola kuvaayo wano kukola ki kubyogerako naye omwana bw'aba agaanye okutereera ng'akuze omwana mumwejjeeko tokiteeka ku musajja kubanga eyo keesi mu basajja teriiyo omusajja tadifendinga mwana mukyamu biri mu bakazi edduuka onina mukwano gwange edduuka lya $4,000,000 omwana bagenda dibalansi nga $1,700,000 teziriimu okitegeera bwe yamugoba ku dduuka nakati amaka gaatabuka okitegeera ono agamba nti oleeta bakazi bo be balya ki natuuka n'okuwayiriza ate omwana atalina buyinza ku dduuka eyali mu kawunta yakola ki yalisuula omusajja n'akwata $2,25,000 agulire omwana omulimu ettake gwa $7,000,000 omwana n'agenda ettake n'akola emyezi 6 neyekyangira ku bakama abe ne bamuzza wano okitegeera essaawa eno omukazi akaka musajja azze omwana mu bizinensi eyakula eddoli ate omwana gye yasooka okusuula so tujja kuddamu twogere love life bwe bulamu bwensi twogera ku kino nakiri ndowooza nze nsibu akasemberayo ddala ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ye Friday ndowooza esembayo omwezi guno ogwokusatu mpita bakojja ne basenga mwenna tugenda kukuŋŋaanira wali ku Nikani Erweza tulabe engeri gye tusobola okutwala mu maaso omulimu gwaffe guno nga tuweebwa ekitiibwa n'okulaba nga naffe ffennyini tweyamba bakojja tubaye tulina enkola nga oli bw'afuna obuzibu ebinkwatako tebimukwatako ebinkwatako tebimukwatako so mujje mwenna tugenda kubeera ku Nikani Erweza essaawa 11 ez'olweggulo wansi mu kibiina kyaffe ekyafuka Federation of Ugandan Kojjas Association ne Sengazi mujje tulabe nga tulondawo ne ku bukulembeze tubadde n'obukulembeze obuliwo naye twagala twongere okukiteekamu sitaamu era kojja ne senga abaliyo mwenna okusomoozebwa kwe tusanze abani kojja akyogeddeko nti mubadde mu mulimu guno ebbanga naye nga muli mu bbanga nti ekikutte ku kojja Kimbowa tewali kojja na senga agenda kuvaayo akyogereko obuzibu obw'ennaku oba obw'essanyu obutuuka ku munnaffe tetulina bumu buliwo nantuma afiiriddwa maama we bakojja tebaliiwo kubanga tewali kiki ekibiina ekyo kyatandika dda era Kimbowa yakwata $1,20,000 n'azissa mu sako yaffe eyo sako eyo ebaddewo ebbanga ffe tetukoze sako nti twagala ssente za gavumenti yedde tuzaaniriza nga zizze naye sako yaffe ebaddewo ebbanga dene ng'etambula kojja ne senga andaba osobola okuba ku namba yange 0758 92 7009
oba okugenda ku TikTok page yange eya Kojja Kabaya n'onkubirako essimu ng'ennaku z'omwezi 27 tuli ku Nikani we tugenda okuteeka meeting yaffe okulaba engeri gye tusobola okukolaganira awamu naddala bizibu ebiba bitutuuseeko ebyessanyu oba eby'ennaku n'okulongoosa omulimu ogw'okusomesa abantu. Olina kusomesa otya abantu, obasomesezaawa, amaka tugakutteko tutya. So byemu gwe tugenda okumulungula, munnaffe afunye obuzibu, tuli Luganda, tuli family. So gwe okutwegattako kiyamba ggwe yadde nze nkiranze naye okutwegattako nze bwemba naba ni Kojja nina Dolly nina Saasira nina Kasuku nina Mutyaba Pakisi n'abalala batono nze abo bammala kuba nze emikwano egimmala okuba obulungi njirina naye weekanga wano wenjogerera eriyo Kojja munnange atalina mikwano gimumala nga nze. So bino tetuli mu kulomba nti tubayita muleete ssente musolo era bw'oba olabanga gwe tebikkolera tukuyita kugattako kubanga ojja kuba essimu nti ndadde oba nina omukolo ekibiina kikuweereze miliyoni 10 nga tekifuddeeyo ani afunye obuzibu obwo bw'ennaku obwo bwaki obw'essanyu. Abantu batulabira mu mbeera ey'okutulengeza ebiseera ebisinga abaddugavu balina ekigambo naddala wano mu Uganda baagala kutubba. Tetulina kye twagala kukubba wabula twagala otubbe. So nga 17 gwe Kojja ali eyo ne Ssenga jangu mu meeting yaffe jangu tukugatte ku sako yaffe tutambulire awamu twekulaakulanye. Amina. Kale tweyanziza. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.